Clerk wa Parliament tulina essanyu okutegeeza bannansi nti ogugwe yagukola. Clerk omulimu gwe yagukoze kubanga mu ssaawa 24 yabadde amaze okutuusa motion yaffe eri Speaker. Kati ekiba kiddirira Speaker talina kyakwekwasa kirala kyonna, alina okulaba nga mu nnaku 14 motion agiteeka ku ddapepa. Kati wetwogerera ebula ennaku 10 naye tuwulidde okunyolwa nti ennaku 10 ezibuzeeyo Speaker tannafuna budde kufulumya ekirangiriro ekitegeeza Parliament mu butongole nti ng'olunaku z'omwezi bwe ziti Parliament egenda kutuula eteese ku motion y'okujja obwesige mu bakamisona baffe Honorable Mathias Mpuuga, Honorable Afoyochan Esther, Honorable Prosa Kampulira ne Honorable Solomon Sirwani. Mu kiseera kino Speaker yandibadde afulumya notice kubanga ababaka balindirire kumpimpi baleme kulaga wala. Abagenda Entebbe mukome wali ekajjansi mukomewo. Abagenda Masaka mukome luka yaawo wajja kumala mukomewo. Bannayuganda bamemba ba Parliament babeere kumpi. Tumazeeko weekend yino Speaker asirise tatubuulidde Parliament etuula ddi. Ate yeetaaga ebeere ya kibwatukiro omulundi gumu. Yeetaaga ababaka ba Parliament bategeezebwe, beetegeke, baleete obujulizi, baleete byonna bye baagala okuteesaako. Kino ekintu tulagala kukiraba nga kigenze mu maaso. Olwaleero Lwakutaano ennaku ziyise 4 esigadde 10 zokka. Tetwagala kusikira muguwa mu nsonga eno. Tumusaba tutegeeze mangu ddi Parliament lw'eneetuula. Ereme kuba ya surprise. Tutegeddeko n'ekirala ababaka bagenda kubawa obugendo bu trips obwo bwe baba bategekedde muveewo temuvaawo. Ababaka baleme kudda bweru wa ggwanga. Bwe mubanga mugenze mukomewo kubanga eggwanga lyonna lyategeera nti notice weeri. Guno gwe mulimu omukulu ogw'okulwanyisa obukenuzi mu Parliament ne Uganda yonna. Tekiyina kuba ku Parliament yokka. Uganda ekaaba olw'obukenuzi. Temutambula temugeza ne mutambula abageze ddala salama mukomeewo. Wane Nairobi mulimba ne ku saa 12 olinnya ennyonyi n'okomawo. Temutuulayo mukomeewo kubanga omulimu guli wano gw'okukola. Tusaba ababaka ba Parliament musigaleewo. Bonna ababaka ba Parliament bajje. Export TV to the world.